program Fefeta ku 103.5 Apex FM ekikompole ky'emboozi n'emizike. Nze mu Fefe Sopo lya Matia, Fefeta Focus on Africa, ensonga enkulu ku lukalwa muddugavu Africa wano. Muganda wange kwensimbye amakanda. Eggwanga lya Tanzania gegamu ku mawanga agatuliraanye wano getumanyi nti obukulembeze bukyukakyuka newankubadde nti okuva mwaka ogwa 1977 ekibiina kimu kyekizze kibeera mu bukulembeze ekya Chama cha Mapinduzi oba CCM kyekizze kibeera mu ntebe mu ggwanga erya Tanzania okuviira ddala mu mwaka ogwa 1977 tulabye abasajja nga Mzee Julius Nyerere Kambarage nti mu kibiina kino mwe yali ava bwe yavaako era abamuddira mu bigiri bonna muno mwe baali bava Ali Hassan Mwinyi, Benjamin Mkapa, Jakaya Kikwete, John Pombe Magufuli, kati sawa zino tulina Samia Suluhu era naye ate muno mwennyini mwava. Bangi muno tebamanyako konti wobuuliza ku bantu abasinga batono nnyo abayinza okubuulirako ku musajja gwe bayita Ali Hassan Mwinyi. Naye ssebo oyo ye yali president yadda mu bigere ebya Julius Nyerere. Omanyi eggwanga lino lya Tanzania nga lifuna obwetwaze, president yasookera ddala okuba nti afuga ye Julius Kambarage Nyerere mu mwaka ogwa 1964 afuuka president. Kakati wakati wa 64 ne 77 ekibiina ekyali mu bukulembeze mu ggwanga erya Kenya kyayitibwanga Tanzania African National Unity oba TANU. nga bwolaba Kenya yali erina KANU, Tanzania balina TANU. Kati 1977 ebintu bikyuka, ebibiina bijja, awo Chama cha Mapinduzi kikwatamu okuva mu 1977 Nyerere afuga paka mu mwaka gwa 1985 nga ye president 1985 emyaka 21 gye yamala mu bukulembeze yafugira mu nkola ya bibiina bya mirundi ebiri. Bwe yavaako mu 85 Ali Hassan Mwinyi ajja bayira we Hassan Mwinyi yafa mwaka guwedde, yafa mwaka guwedde. Hassan Mwinyi yafuga okuva mu 1985 mu November ng'ennaku z'omwezi 5 paka mu 95. Kitegeeza nti eggwanga yalifuga ebisanja bibiri birambirira bwe twatambulira ku myaka 5 gye myaka 10, era nga naye wa Chama cha Mapinduzi bwe yava ku ntebe mu 95 akalunga kakubiddwa November nga 23. President yaddako Benjamin Mkapa yafa 2 awo, yajja nafuga ebisanja bibiri paka 2005 nga naye ava mu Chama cha Mapinduzi. Bwe yavaako mu mwaka gwa 2005 Jakaya Kikwete ajja akwatamu akyali mulamu, yazaalwa 1905 akyaliwo paka nakati, yafuga paka 2015 era nga ava mu kibiina kyekimu ekya Chama cha Mapinduzi. Ava ku ntebe tufuna omugenzi John Pombe Magufuli, yakwata mu mwaka gwa 2015 ekisanja ekisooka n'akimalako, Mukama n'amujjulula teyasobola kubanga ate afuga ekisanja ekyokubiri. Yali yakawangula akalulu mu 22 mu mwezi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi 17 n'ava mulamu bw'ensi eno. Naye era still naye yali ava mu kibiina ekya Chama cha Mapinduzi. Kakati okufa kwe kwali kutegeeza nti vice we eyali vice we omukyala Samia Suluhu Hassan eyazaalibwa mu mwaka gwa 1960 yali alina ate munango okubanga akwatamu eggwanga abeere nga alyongerayo. So okuva ng'ennaku z'omwezi 19
okuva ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokusatu 2021 paka kati omukyala ono yali mu ntebe yakafugira emyaka 4 n'ennaku 15 kati ye incumbent era naye ava mu kibiina ekya Chama cha Mapinduzi. Kakati tuteekateeka okugenda mu kalulu akaddako kagenda kubeerayo mwezi gwa 10. Ekibiina kiyitibwa Chadema ne kansooka enzije bw'osubwa ekiddako wandisubwa eggulu tosagasagana bingi bye tukomawo nabyo. Tukyatambula paka 3 n'eddakiika 30 wa message ojja kugiyisa ku 0787 35 13 33 okwona obubaka bwaffe kwe buyita. Nagambye ntu live ku mukuto gwa TikTok noonya opolya live osobole okubanga ate munange oneegatteko tunyumirwe emboozi nga tugenda mu kalulu ak'eggwanga erya Tanzania kagenda kubeerayo mwaka guno mwezi ogw'e10. Prime Minister ow'eggwanga lino omukulu Kassim Majaliwa abadde mu Parliament okumala ddala ebisanja 3 era nga ekisanja kye tugendamu kirina kuba kisanja kye kyakuna. Amaze kuba Prime Minister emyaka 10 singa abusigalako ajja kuba awezezza emyaka 15. Olunaku olwaleero akoze ekyo bannabyabufuzi ekisinga ddala okubayisa obubi bw'alangiridde nti tagenda kudda mu kalulu. Omukulu agambye nti sidda mu kalulu, njagala kuddako ku mabbali nkwasemuko n'abalala baberenga ekibiina bakyongereyo. Omukulu ono mu kusooka yali ategeezezza bannansi nti nze akalulu nkyakalimu nnyo sirina wendaga, naye kyewunyisizza buli omu bw'avuddeyo olunaku olwaleero n'alangirira nti sijja kubanga nvuganya akalulu nkavuddemu, njagala nkwasemuko ku bavubuka babere nga bongerayo eggwanga lino. Ayongeddeko n'agamba nti okuba nti akavuddemu tekitegeeza nti n'ekibiina kivuddemu. Ajja kusigala nga senior member mu kibiina, agenda okuba nga yeebuzibwangako ku nsonga ezimu, naye ekyokuba nga yeesimbawo kyo akivuddeko. Myaka 64 gyokka tujjukira ng'afuuka Prime Minister mu 2015 wansi w'obukulembeze bw'omugenzi John Pombe Magufuli atasobola kuba bambi ng'akwata mu kisanja kye ekyokubiri. Era tujjukira nti we yafa mu 2021 yali atunuuliddwa nti omu ku abayinza okuba nga ate bajja kukwatamu eggwanga lino balitwale mu maaso, wabula ate oluvannyuma Samia Suluhu eyamalako oba agenda okumalako ekisanja atulaze nti yagendera okuba ng'akwatira ekibiina kino eky'Chama cha Mapinduzi bendera okuba nti yeesimbawo mu kalulu akaddako. Atulaze nti era yagenda okuba ng'akwatamu. Omukulu ono nkugambye nti okuva 2010 abadde member wa Parliament ow'ekitundu ekya Coastal Luangwa, era yagambye nti ensonga ey'okuba nti yasazeewo okuba nga adda ku mabbali kyamujjidde bugizi kuva eri Katonda. Yayoleseddwa ndoza oli Benihini naye yamusembereddeko nti Benihini olwaze Uganda ndoza amafuta ne gagenda paka Tanzania ne gagwa ku Majaliwa ne gamugamba nti sebo akalulu tokaddamu. Era mu bigambo byagambye nti it is time to give others the opportunity to unite and build on the development foundation we have established. Nti ke kaseera akokuba tuwamuuka ate ku balala bazimbire ku musingi gwe twatandikawo. Naye binaabyogera nga tatubulira nsonga ntuufu. Mu bigambo bye temuli nsonga ntuufu. Lwaki yasazeewo okubanga ate oba oli awadda ku mabbali? Eyo ensonga talina waagyogererako, wabula yatugambye nti kanzireko ku mabbali n'abawala bajje babere nga bakwatamu. Kakati ekisingira ddala okuba nga kyewunyisa nti wiiki ewedde
omukulu y'omuunu yatutegeeza nti agenda kuvuganya mu kalulu wayisewo wiiki emu ate atugamba nti tagenda kabeeramu. Wiiki ewedde yatugamba nti agenda kudda wayisewo wiiki emu ate atugamba nti nayoleseddwa sigenda kubanga ate munange enkomawo. Era bw'atyo yategeeza nti ngenda kusigala nga senior member mu kibiina, ngenda kuwagira omukyala Samia Suluhu mu kuvuganya okuba nti ate asigala afuga eggwanga lino n'ekisanja ekiddako. Sajja abadde musirise naye abamu badde okumpi bagamba nti kyabasazeewo muganda wange tekisazibwamu, kyabasazeewo tekisazibwamu. Era mbuze ezimu ku nsonga lwaki olaba nti gavumenti agibaddemu nnyo, kubanga ne mu biseera bya Jakaya Kikwete yalikoko junior minister mu bukulembeze bwa Jakaya Kikwete. Kakati yasazeewo kubanga adda ku mabbali. Ekimu ku byewuunyisa nti si asoose okuba nti asaba okuddako ku mabbali. Waliwo akayitawo ndowooza omwezi nga gumu Vice President omukulu Philip Mpango yatugamba nti tagenda kwesimbawo. Kati ne Prime Minister akoze kyekimu nti Jessica Alupo atugambye tagenda kwesimbawo, kyokka ne Robina Nabbanja naye era azayogedde kyekimu. Kino kirekawo ebibuuzo bingi. Abakulu babala ki? Kiki kyennyini ekigenda maaso mu kibiina? Tekiba nti waliwo entalo z'omunda eyo ze tutamanyi. Mukama waabwe tabanga ayagala kuwandulula bakulu mu myaka, oba oli awo aleete ku bavubuka abato babiringa eggwanga balyongerayo. Samia Suluhu campaigns azitambuliza ddala bulungi, agamba nti alina okweyongerayo eggwanga, agenda kubanga yeesimbawo ne mu kisanja kino kye tugendamu. Jjukira nti we yaddira omukulu John Pombe Magufuli mu ntebe, bangi baali balowooza nti enkola ye ejja kusigala ng'ate eyogerwako nti eggwanga wakiri alikyusizaamuko, kubanga omukulu John Pombe Magufuli mu kisanja kye alina agamu ku mateeka ge yali ataddewo naddala kuba ali mu opposition n'amawulire. Naye ate ono yayongera bwongezi ku Magufuli bye yali akoze, era bangi bagamba nti azze atulugunya ate abantu ekisusse, nti obukambwe bwe ate tebumanyira mu bwa Magufuli. Era bangi beebuuza ti omukazi ono waagwana jassa emyaka ena gy'ofugidde eggwanga naye togambwako. Kale tukkiriza gwe mukyala asoose okuba nti afuga eggwanga lino, ate engeri gy'otufuzemu nga si ya kintu kiramu. Jjukira nti akalu ke tugendamu ekibiina kino ekya Dema tekigenda kuvuganya. Simanyi oba gwampuliza obadde okimanyiiko ekyo nti ekibiina ekya Dema tekigenda kuvuganya mu kalu ke tugendamu. Abamu ku banene mu kibiina already bali mu makomera. Era tujjukira nti omukulu Tundu Lissu yavaako okone mabegaawo n'agamba nti baali baagala kumumiza mu ssu, nti baali baagala kumumiza mu ssu. Jjukira nti ali mu kkomera, yaggulwako emisango egy'okulya mu nsi y'olukwe. Era yavayo n'agamba nti obulamu bwe buli mu matiga agatagambika, basajja n'abakazi baagala kumutta. Gavumenti egamba no yourself, woyiko muzuri sana, woli tewali buzibu, ogenda kubeerawo, jokiriza tukusibe. Kakati okusinzira ku bintu nga we biri, akalulu olabanga Samia Suluhu kagenda okulya mu bwangu n'embiro without any serious opposition, kubanga ekibiina kino ekya Dema
kitunulirwa mu ggwanga ng'oba oli opposition esinga okuba ey'amaanyi naye okusinziira ku mbeera nga bweri akalulu olabise okuba nga akalya n'obwangu olw'ensonga nti aba opposition ate tebagenda kusobola kuba nga beesimbawo abategeerekeka kiringa ebunaatuuka nga tugeze tugenda mu kalulu ka 2021 nga mukulu agenda kuvuganya n'oli omuvubuka magezi aba political mwa political higihaga political gondaidozimu wanayogera ebigambo ebitakwatagana oyo simanyi political gambaidoism political mwa political hugabalu political higihaga kati mukulu n'atuuka nga bagenda okuvuganya nabo era kyenkana kabanga akataliyo kati n'akalu k'eggwanga lya Tanzania kyenkana we kagenda okuba 15 ze zakava ku 3 ez'akawungeezi tutambula paka 3 n'eddakiika 30 mu program Pepeta nze mu Fefesi Opolia Matia owa message ojja gisindika ku 0787 35 13 33 kafulo by'emizaano okwewandiisa kutambula gwe kwata emitwalo 2 gyokka mu nsimbi ez'e Uganda ojje oberenga weewandiisa ovuganye onule tuwenteke nga gwojja weewandiisa ng'ojja otulaga engeri ensonga zino ez'ebyemizannyo gy'ozitegeeramu jjukira nti abantu baffe ab'ebbaale Honorable Emery Kwadens mwe yabakonedde mudda sitampu yabagambye nti mujje mwewandiise ku bwereere ensonga yazikozeeko ddaawo Emery Kwadens Baale Kayunga Bugerere MP2B 17 mwezi guno mumulabiranga ddala